Webukeredde enkya olunaku leero Mukunja Tasera alabiddwako ku kitanda. Ono nno agavayo galaga yalumbiddwa mu kiro ekikeseza olunaku leero era ebintu bingi nnyo byayononeddwa ewuwe. Asooka ove ku by'emisana. Eby'emisana ngenda bikulaga n'ebyasembeyo. Ono ali mu lutalo ne abageto yuti ab'enjawulo ate abamu nga ku bo akigamba yabeetankuja. Njagala ombuli oli ttiimu ki. Ono nno ayina be yakubye, ayina be yasoose okuba ku ssaawa nga 2 eza olweggulo obudde nga buwengera, ayina be yaguddemu n'atandika okuba ng'akuba. Njagala awulirize bulungi nnyo. Bera wano atumalo bera. Tula wansi. Mwino tugamba wano si wano kunja tunuzaayo abantu balina ndaba. Straight out Jinja Road dog era omukambwe kwali dogo n'abagambye kabaka akyaddeko mu bwakabaka. Ati Mukunja Tasera Best Vibes ne yegasse n'ekibinyija kya Fangoni era nga n'abafangoni bano bali bagamba kwa nti balumbye mu makage va ku video z'emisana balumbye mu makage ekiro era waliwo ebintu bingi nnyo ebyayononeddwa bengenda okuba nga nkulaga maaso. Mu lutalo luno ebigenda mu maaso biri mu kuba nga byewuunyisa. Olutalo lwasooka okubeera olw'ebigambo. Omwami ayitibwa Best Vibes ono nno ng'ali mu kampu ya King Saha yatandika okuba ng'avuma King Saha. Mukunja bwe yavaayo okumugambako ono n'agira banga disrespect olutalo lwe lwatandikira. Mukunja jjukira alina olutalo era n'abaana ba Alin Skin nga bano baalinga bamuvuma nga naye wabavuma. Kati we byatuuse ate bwe yatuuse okuba nga bigenda mutegeddeko anti wenkodde video eno nga bano bagenze ku poliisi okusobola okulaba nga obaoliawo balipotinga ebigenda mu maaso ate okusinziira embeera bw'etambula. Olutalo lw'amaanyi nnyo luli mu kuba nga lugenda mu maaso wabula nga Mukunja ntegeddeko nti tagenda kuba nga azikiza agamba nti bano ngenda kuba nga mbakuba. Njagala nkulage ate ebyabaddewo naye ng'olutalo luno lutuuse we lunyumira yadde nga abasajja beekubira ddala video z'okwekuba ziyinza okuba nga ogenda zirabawo mu maaso naye kati welituuse mwegassemu enkambi endala. Bwe twogera geto ez'enjawulo ziri mu kuba nga zeewera era nga zifuna ziba bufuufufu. Ttiimu emu egamba nti ffe tuli ba Alien, endala egamba ffe tuli ba Mukunja. Ki ekiddako njagala mbe nga nkutambuza naye nga bwe twogera amuli agalaga Mukunja ate obuliawo n'abamu ku bantu be bagenzeko ku kitanda. Kisenjutudde waawundi tosobola kumba nga Bobo Kirati gwe Mukunja Tasera tolina kyoli gwe Bobo Kirati ffe tuva mu kisenyi teri atugambayo wagambe ne Kimese akumba kangejje isimami njagulo Kimese nze Kimese ngenda gwe kati gwe todamu kusala Ape Street gwe Mukunja todamu kusala Ape Street. Gwe Mukunja tuli wuwo kulidi newo wadduse weepimye nawe otandika otumanyira omanyira abaniga ggwe Bombo Kirati n'erinnya lyange liyo nditadde ogenda obeeko kyokola ddogo. Beera mu ddogo ng'okimanya 1000 men ku Jinja Road ddogo wobagambira ddogo bagenda kuteekayo ddogo genda saala. Njagala oyo Mukunja jangambe nti ndugga nja kukuba bwana akimala mukama wange oluyite lunnamulya bira wempimu aga amatu nkwabyanze Hasani ndugga ngenda kusalako ezo enviiri kubanga nze nkumanyi ng'omusajja omu kubasinga wano okuba n'amagezi n'obwongo obungi naye olabika ke watandise okuza enviiri ngenda zisalako. Bino bye natandise bataano kino kye natandise nkimanyi buli kimu kidobonkana tukiraba endongo eweddewo nga ffenna tulaba. Bino Hasani ndugga mwe mwalina okuba nga mwabikola ne muteeka endongo mu layini abayimbi ne baba bayimbi abali b'amayirungi ne baba bali b'amayirungi abakubi b'emigere n'abalwanyi ne baba balwanyi kubanga buli professional nawe egwa temwakikola. Kati bwe mba ntandise okikola Hasani n'ovaayo n'otandika okuwanda bw'oba omanyi wabadde obyogeramu ng'osaaga yesu osobola okola vidiyo ne weetonda. Bw'oba omanyi oli gumite nga bya ddala enkya nga mpitirawo awo. Kati awo olutalo we lwava era Figo Wizi ono ye yagenze ku kitanda yoyo goli mubanga olaba mu kavidiyo ako awo nali mu nkambi ya Mukunja mu yasangiddwa ne bamukuba ate kossa okumunyagako ebintu bye ng'amasimu power bank n'ensimbi enkalu. Ono zaamuggiddwako ttiimu yaggiddwa ne Best Vibes. Best Vibes yani muyimbi ali awo yali mu nkambi ya King Saha era nga ono be bamukuba na King Saha yali awadde amasannyalaze agaddala oluvannyuma yavaayo n'amwefuula. Bwe twogera ali mu kubanga amusojja amuyisaamu eggaali. Amagaali gano
ngenda kuba n'ebyafaayo by'amagaali era nga bino bye bizze bibeerawo naddala of recent ate boolyawo nga birese bangi nnyo nga basigadde ettayo. Mukunja azze alwana entalo ate boolyawo bano abamu tubalaba mu ntalo empya yate nga ye Alien Skin naye nga mulwanyi wa ntalo ttiimu ziri 2-3 emu erina ttiimu nga 3 zonna zeegasse. Mukunja ali one man army ali omu. Ttiimu eri endala erina abaana ba Alien erina muli Babisima Mijaagulo Creed Icon twala tugende kakati mulimu n'abaana b'omu Kisenyi eno nno nga ne Creed Icon nayo ali affiliated to eyo nayo ndala kakati batuuka ne beegatta era twabalabyeko olunaku olweggulo nga bano beegasse era kigambibwa olulumba lwe baakoze ku Mukunja bano baabadde 2 bonsatule. Ttiimu eya Best Vibes ono gwe baalumba Mukunja n'asooka amunyangalaza mu maaso ga mukyala we ekintu ye kye yagamba nti ebyadala kyali kimuweewula mu maaso ga mukazi we. Kakati ekiddako abaana bali mupanga bawendoweza esenjawulo okusaba nazo zirabemu olutalo lugenda kuba nga lutunyumya wano we tulaga ani asinga naye bigambo ku bigambo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu, kola ku abo abaagala okugenda ebweru, omuntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Okulaga mwana mbuba mmeki mwana munuupu mulinge mmana mwana. Nkuleetedde abayimbi nga ye ne bw'anaakola atya nga takyasobola kuddamu kukuba music oba kudda mu bantu ne music we ne bamwaniriza nga bwe yali emabegako. Si nno na biseera biwanvu nnyo kumpi omwaka oguwedde mu mwaka oguwedde nga takyasobola kuddamu kutegeka kivvulu n'afuna abantu be yafuna emabegako nga takyasobola kubeera na luyimba ne lutrendinga mwezi nga takyasobola kuba luyimba ne lubuna Uganda yonna. Abayimbi abo webalinga okutwaliza awamu nti okugwa kwabwe abamu baagwa abamu basemberedde okugwira ddala oba abamu bali mu nteekateeka ya kugwa. Baba n'abayimbi asooka Gravity omutujju oyo ye musibirako n'akasente kayinza okuba katonotono naye nga kakwerumya. Gravity omutujju omwaka guno nga bwe yali atera okukola okutegeka erugogo bw'ategeka ekivvulu erugogo omwaka guno akasente ako oba nva mu Uganda n'entambula. Gravity ne bw'atandika kukuba nnyimba nga teziwemula ng'agezaako okugula obuganzi oba obwagazi mu bantu takyasobola kudda mu bantu ne bamwagala olw'ebikola nammwe mwabitegeera. Oyo ye Gravity yasala ebitundu 7 ku buli 10 ku kye yali. Akkiriziganya nange oba tokkiriziganya nange ekituufu kyekyo. Gravity yasala ebitundu 7 ku we yali. Oyo takyasobola kudda mu music wa Uganda n'akikubanga we yali oyo. Then owokubiri Eddie Kenzo, omuyimbi Eddie Kenzo yali awangudde ne ku award wano mu bayimbi ab'e Uganda gye batalina buli kimu yakikola n'agenda ebweru bookings ezitabuka buli nsi ezimu ku ezo z'omanyiki nga Eddie Kenzo zimumanyi kubanga endongo yagirina ate nga n'okuyimba yali akumanyi nga sente azifuna nga n'ebyobugagga bye yasooka okufuna ebiwera yabifuna mu music nga tekuliko gamba mbuki wabula kuyimba yali akutegeera. Ne Eddie Kenzo kati ssaawa zino ng'ate akyali okuba nti akuze nnyo. Eddie Kenzo aba akyasobola okuyimirirawo ku ndongo ye ne kati ssaawa zino takyasobola kudda mu music industry n'abeera wa mutawaana ng'emabega we yali. Ekisooka yegattako NRM ate ngeno mu bawagizi gye yali ayimba yali afuna ssente ne yegattako NRM n'asala abawagizi. Bwe yasala abawagizi yakomaawo n'atandika era ovuma abawagizi n'atamanya nti abawagizi abali bamuwagira ennamba esinga ate yajabulira. N'ekirala music we yamuvaako omutambulizanga ye n'amutambuliza ku kibiina kye NRM. N'ekirala Eddie Kenzo bwe yafuna ssente ze NRM ez'obwerere obumbi n'obuwumbi n'akitegeera nti ne wemba siyimbye nga sitadde mu vidiyo mu odisi ssente nsobola ozifunamu NRM ez'obwerere kyegamba. Bwe yadda ku sayidi ya Museveni n'abeera nga endongo agivaamu n'aggweramu bw'ati amaanyi. Eddie Kenzo n'ogwenjogerako yategekako ekivvulu ekkololo ng'alina stage 2 nga tannayigatta ku NRM nga muyimbi alina booking zibuli wamu. Ne kakati Eddie Kenzo ayinza okuba talina wadde booking ya birthday
talina wadde ne bwakuba luyimba terusukka byalo bibiri ye Eddie Kenzo yagwa ezimu ennyimba zibeerayo nga yazita naye nga ffe tulowooza talinayo luyimba lutambula naye yeyo Eddie Kenzo ali mu federation bamuwa akasente bambi abayimbi bano abatambuliza music wayo mu kusabiriza be babeera bamwegayirira abawe kasente ke bamuwa eyo Eddie Kenzo takyasobola kudda nga bwe yali omuyimbi omulala Alien Skin ono butafaananako ne Eddie Kenzo nti Eddie Kenzo muyimbi era n'ekitone akirina talent agirina nti ye just yadda mu bya kisiru kwegatta kweni ale mukola ki naye ono Alien Skin ye n'ekitone takirina talent teriiwo wabula ye music we amutambuliza ku kibiina kya Nuupu okutuuka awo music wa Alien Skin amutambuliza ku Thimpase okutuuka awo music wa Alien Skin amutambuliza ku Funny Base emupika ye muyimbi asoose okumupika nenga tayinaawo ndongo yeeyita legendale ate nga legendi yenna osobola okubayo n'oluyimba nga ne wooba owummudde emyaka 2 basobola okuba oluyimba olwo ne luvuganga olwaleero Alien Skin yeeyita legendale tayinaayo luyimba lusobola kukuba nga wayise emyaka 10 ne balukuba ne bagamba nti oluyimba lwaleero oyo no yeeyita legendale yayina Funny Base oba yayina abawagizi abamuwaga ne bamuteeka waatali oba waatajja ate nga kye kituufu ye muyimbi yeeyita owakabi nga n'abayimbi abatali baakabi bategese lugogo ne bagijjuza kyokka ye lugogo ne afu yagaana okuwera twogera ku lugogo ekisaawe ekimu ku bayimbi basinga otegekamu bw'okijjuza oba kabejja Alien Skin yeeyita obwakabi kyamulema okujjuza ye muyimbi music we amutambuliza oba abadde amutambuliza akaseera akawerako ng'amutambuliza ku kibiina kya Nuupu ng'era Nuupu yeegezaako mutambuliza music we mu mbeera emu ey'okukuubagana kubanga Alien Skin bw'ataabeeranga na mboozi na mawulire nga tatrendinga ng'asojja Nuupu kubanga yakimanyanga bafuutu soja bajja kumuddiza abeere mu mawulire then abawagizi be balowooze nti music yatambula kumbe bino ebigambo ebyali ebyokwekuubagana bye byali bitambula kati nga Funny Base nga yerowooza musajja wa kabi yeeyita Mafia Boss eyatambuliwanga mu kukuba abantu ba bulijjo akuba abasawo naye ng'ate muyimbi wa Uganda kati otakyasobola kudda ne bw'anaayiya atya nawulidde mbu yagguddewo ebbaala ategeka emipiira egy'okumukumu mby'anoonya mawulire ebiseera bya Yangamulo omugezi Eke Rabadaba nze naliwo era nga nze tuli kabwanango naiva n'okuyimba oluyimba mbeerayo kolerayo eyo mu kisenyi abangi gye batya twali ku Rouge amaze okuyimba Kamiri yali atudde wali omugezi Eke ng'ali awo ne Yangamulo nga bali awo bwe namala okuyimba ne baŋŋamba olina okuvunnama wali nga Kamiri atudde wali nga nakuvunnamya okuvunnamira Kamiri King ali wali bino benjogera twali ku Rouge ebiseera ebyo Bijou yali ategeka ebintu ebyo nenfuluma abweru bwe namala okuyimba nafuluma abweru ne bambuuza lwaki baza oyimba tovunnamye ne mbabuuza okuvunnamirani King baali ne Yangamulo n'omugenzi Eke baalinga bataano awo naye nga nze nnyina ekindiko emabega nga ndiko ekindika ba baali balowooza bagenda otunula bwe bati kati balina embeera gye banteekako ne tubateeka Nyala Nyala kiki ojja kitegeera okubalyawo wenavaawo onagenda kitegeera kijja nengenda nenyimba kolerayo eyo mu kisenyi abangi gye bati era mwalimu vaasi egamba nti ezo Eke malala Eke nga takyasala waffe saakusiima nga buli wagira bwati omugenzi bifu yalinga kati Yangamulo ye muntu eyeefuula ebiseera bye yali mu Leon Island kati nagenda okuwulira nti ate agenzeewa Fire base kati Alien bwe yajja ate nagenda okuwulira nti ali biddawa kati kitegeeza atambulira awo era ojja mulaba nga akomyewo mu Fangoni so kati ekyo temukiwabudde eyinza okuba epakeji gye bamutegekedde okukomawo wa abagambye abasinga talent tali agende mu studio bade nanjala okuweereza baluyita wanted nagamba nange lidi mu njiyimbi omukunja ataseresa weno ye musajja asinga okubeera most wanted mu ggwanga Uganda katungulu mbeera nkusazeko abagenyi ba mirundi 3 olwaleero be bakyadde ew'omukunja atasera mu makage Best Vibes yeesoose okukyala Best Vibes weyazenga omukunja taliiwo Isima Mijagulo n'akyala
Isimami Jagulo lumaze okukyala ne kuli Daikoni n'akyala. Bonna baagala kumukuba. Omukunja essaawa eno tetumanyi gyali, tetumanyi yeekwese, gye yeekwese. Ekinnuma bano bonna abalwana bavubuka bato, bavubuka balina future, abamu bayimbi bali talented. Kale bino ebintu nze ekinnuma mwana mubirabanga ebyokusaaga. Osobola okugwa ku munno n'omukuba oluyo olunwago wali n'afa ne bakusiba mmada. Nze ngenda kubabuulira njiri Bayibuli yange eriwa. Come. Nze kansooke mbayiseeko mu njiri. Bayibuli ngiina wano. Omukunja atasera, Pest Vibes, Isimami Jagulo, kuli Daikoni. Okay. Wensoma wano mu Bebbulaniya Bayibuli yino. Wensoma mu Bebbulaniya eyogera bweti. There yesterday, not today. And Jonathan answered Saul, David earnestly asked to leave of me to go to Bethlehem. And he said, please let me go for our family as a sacrifice in the city. And my brother, he has to come and commanded to leave. Wano Bible chegeza ko tegeeza. Oli wa kusobya. Musonyiwagane. Banange. Ebintu byentale ebyo bibi. Basindikira omwoyo mutukuvu. Ekisa kya Katonda kibakeko bavubuka mmwe mukaka n'obusungu mwesonyiwe. Buli omwasonyiwe munne. Kale kinnuma okulaba mwana nga mulwane. Mwana mutuveeko. Mwana otekako oyo mukunja talina oyo ati era namanyira wakikoze. Nengamba ize kuba nali sobola nakwogera leero lwenjiza okwogera. Eddoboozi lyange lwenzizemu okweggula era owulira soogera na feed. Nengamba ngenda kuba bano bamazi. Mwana gyemmotoka naawe olinga amazi. Omuzayi katayooko mwana. Oba kidde wali emabega kasomero. Mwana ne woba oli mu bbaala manya oli safe.